بالله به نستعين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ومن سار بسيره واهتدى بديه إلى يوم الدين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يسعدنا في حياتنا ومماتنا وبعثنا اللهم آمين. Tenduka Allahu Jalla wa'ala, tumusaba Allah abeerenga akkiriza emirimu gyaffe emirungi gyetubeera nga tukola, ate abeere nga atusonyiwa ebibeera nga bitusobako kubanga atusobolera ddala. Tumusaba Allah abeere nga atulaga ekituufu era atuwa okubeera nga tugoberera ekituufu ekyo, abeere nga atutaasa oba abeere nga atulaga ekibi era abeere nga atutaasa okubeera nga tetukigoberera kubanga atusobolera ddala. Yasobola otulaga amazima, yasobola okubeera nga era atulaga ensobi. Kakati twabeera nga tulaba omulungi ogwaggwa khaswaisu diini l-Islam ala sairi l-adyan, ebyenkizo ebiri ku ddiini ey'Obusiraamu ku madiini amalala gonna. Tukakasa eddiini zonna eziriyo, ddiini ey'Obusiraamu yeddiini erina ebyenjawulo tosobola kubeera nga obisanga mu ddiini endala okuggyako mu yo yennyini nnyini. Ate twogera ku yo yennyini nnyini, twogera yo butuufu bwayo, netubeera nga tujjamu obubinjabinja bunene obulala, ababeera nga beefuula nti basiraamu naye nga baafuluma dda mu busiraamu, oba babeera nga beefuula abasiraamu naye nga bye bakola byokka byokka bibeera nga bye bibejjira binnyini nnyini mu busiraamu, omuli okubeera nga bazuula mu ddiini oluzuulo olunene. Mulimu n'abo ababeera nga banyooma okuzuula ne balowooza nti bitono naye nga wahuwa inda Allahi azim, ewa Allah binene ddala, kubanga obeera oyongedde mu ddiini ng'olaze nti omubaka qad khana alwahi, yabeera nga akumpanya obubaka kyalina kyeyalekayo nga yali alina kibagamba naye n'atakibagamba ate nga Allah yakyagala. Naye nga tukimanyi bulungi nti annahu tarakana ala albayda layluha kanahariha, yatuleka ng'ekiro kiringanga misana. Gayina yinna ayagadde okubeera nga abula, alina sooka kubeera nga ava ku ddiini eno oba n'abeera nga ayongeramu ebitaliimu, ate ayagadde okubeera nga aluŋŋama n'abeera nga aluŋŋamira ku ddiini eno nga tayongeddeemu ate era nga takendezezaamu. Saba Allah abeere nga atuteekamu aba Allahumma amin. Kakati Bayibuli ne Qur'an, buzibu ki obwa Bayibuli? Bayibuli eyo yavaawa? Bayibuli biki ebigyogerako? Qur'an yo yavaawa? Biki ebigyogerako? Kasookere ku Qur'an. Qur'an tewaliiwo alina kubuusabuusa, oba musiraamu oba si musiraamu, tewaliyo abuusabuusa nti Qur'an yabeera nga eva wa Katonda omu bw'ati, n'abeera nga assa ebigambo byebyo nga bye tulina okubeera nga tugoberera. Tewaliwo asobola kubeera nga avaayo n'abeera nga akulaga nti Qur'an eyo gye mulaba gye mwogerako erina ensobi gundi ne gundi ne gundi, era olw'ezo ensobi Qur'an eyo teyava wa Katonda. Taliyo. Wabeera nga avuddeyo, abeera nga ali mu kubeera nga agiteekako ebikyamu ebitali mu yo. Qur'an eyo bw'obeera ng'olabye mu byafaayo byakamala ebbanga ddene, emyaka gisukka mu 1400 okuviira ddala omubaka nga Allah yakatandika obeera nga amuwa obubaka, kubanga yabumuwa n'abeera nga amala emyaka 13 ali Madiina, n'amala emyaka 10 ng'ali Makka, wonna wonna ng'ali asaasaanya Qur'an. Bwe yabeera nga amaze okubeera nga Allah amutwala, tukimanyi bulungi ng'ebyafaayo bitugamba nti Abubakar ku mulembe gwe entalo zaaliyo nnyingi, era olw'aboononefu abo ababeera nga bayingira Obusiraamu nga tebabuyingiriddeemu ddala, n'abeera nga alwanyisa abantu baali bangi. Twatuuka ku lutalo olw'Eyamaama, butuufu Umar agenda okulaba nga basahaba bafa baggwaawo, naddala abakwata Qur'an. Abeera nga agamba Abubakar nti nze kyendaba Qur'an eno tugiwandiike, tubeera nti tugiwandiise kiyinza okubeera nga ejjatuuka akaseera nga tekyaliwo. Ki ekijogeza ekyo? Kwe kulaga nti Qur'an omubaka yagenda okugenda nga si mpandiike, kyekituufu nga si mpandiike mu kitabo nga woogiraba, naye ate oluvannyuma lw'akaseera naye ng'era kigambibwa nti baalinga baagiwandiika ku bikoola by'emiti, nga baagiwandiika ku maliba g'ensolo, nga baagiwandiika buli omu yasobola nga ogiwandiika, babeera nga bagiwandiikako. Awo
Abubakari Umar bamugamba nti tuwandiike Qur'an. Abubakari asooka ne yeesika agamba nti nedda, sobola beera nga nkola ekintu omubaka kyaleka takoze. Ekyawuwala nkitulaga waliwo y'abasahaba, kitulaga abasajja abo nti baali bakya nnyo. Olaba nti ekintu mulimu omugaso gye tuli, naye ate akulaga nti mbadde saagala kubeera nga ndekawo ekintu omubaka kyatalekawo. Era awo Umar amulemirako kaseera mpaka ekabeera akatuuka. Abubakari naye n'abeera nga yeebuuza ku Allah, ebbanga lyali liwera nga lisukka ne mwezi, n'abeera nga yamala gyewa Umaru ng'amugamba nti butuufu kyewangibadde ng'oŋŋamba Allah abadde nga ndaga nti kyekituufu, tubeere nga tuwandiika Qur'an. Era ne babeera nga bawandiika Qur'an okusinziira ku kyafaayo. Tuyinza obutakimalayo, n'agamba sahaba gundi ne sahaba gundi ne sahaba gundi, mubeere nga mukuŋŋaanya Qur'an, muteeke aya mugundi, omubaka ngo yagamba tuziteeke mu aya gundi ne aya gundi. Ekyo ekiggwa ne babeera nga bakuŋŋaanyiza Qur'an, nga bagikuŋŋaanyiza mu bitundutundu, era nga yali alina okubeera nga ekuŋŋaanyizibwa. Ne bagikwata ne bagiteeka mu nnyumba ya Hafsa muwala waani wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Akaseera katuuka, Abubakari avaawo, Umaru avaawo, Uthmani omulembe gwe, era entalo zaali nnyingi. Si kyekyoka, engeri kiri nti Abubakari yali yakuŋŋaanya Qur'an mu nsoma zonna, kubanga Qur'an erina ensoma nnyingi, naye nga zonna temuliimu ndaba ya muntu. Zonna Jibuliru yabeera nga ajjewo mbaka, n'abeera nga azimusomesa nga bwe zirina okubeera nsomesebwa. Era okusinziira ku bigambo ebyenjawulo mu hadithi, kigambibwa nti ombaka agamba nti fama ziltu astazidu, saalekerawo okubeera nga nsaba Jibuliru annyongere paka ezaawera 7, nga zonna yonna gy'oba osomye empeera ofuna. Kitulaga nti ombaka ensoma ezo zonna yazirekawo. Kakati basahaba nga basoma ezo ensoma zonna, bazisoma, agenda okulaba era Hudhaifa ibn Yamana agenda olaba obuzibu bugenda kujja maaso eyo, nga abayizi ba Ibn Abbas basoma byabwe, abayizi ba Ibn Mas'udi basoma byabwe, abayizi ba Ubay ibn Ka'b basoma byabwe, abayizi ba Ibn Hudhafa basoma byabwe. Bonna agenda okulaba Hudhaifa ibn Yamana nti butuufu obuzibu bugenda kujja. Ng'abayizi abo babeera nga bakuŋŋaanye basoma, babeera nga beenojjola, beerabamu ensobi. Lwaki osoma bw'otyo? N'abeera nga yalaba nti kana hunaka alhaja, waliwo obwetaavu linfidhail umma, kubeera nga umma eno etaasibwa. Era najjewa Uthman ne bamugamba ekyo, era naye n'asooka n'asaba Allah amulage ekituufu, paka Allah yamulaga ekituufu nti ekituufu beera nga okuŋŋaanya Qur'an ogikuŋŋaanya ku nsoma emu. Era n'abeera nga yakuŋŋaanya Qur'an ku nsoma emu, n'abeera nga Madina yaweerezaayo ensoma gye balina okusoma, Makka n'aweerezaayo ensoma, gundi Basra aweerezaayo, Kufa aweerezaayo. Eyo Qur'an gye yabeera ng'eva, n'ebeera nga yajja mpaka kati we tugirabira nti eri mu kitabo kimu. Ekitabo ekyo mwana wattu kyekyali kisingira ddala okubeera ekirungi, kubanga mpaka nakati ekyaliwo ate era ng'ewandiikiddwa bulungi. Qur'an tosobola beera ng'osangamu ensobi mu kuweerera oba mu lulimi, ensobi teriimu. Ekyo kyali kirungi eri Obusiraamu ne Qur'an. Kakati we tugenda ku Bayibuli yavaawa? Ani yagiwandiika? Ani yagireeta? Bagiwandiika ddi? Lwaki bagiwandiika? Byonna bikyali mu ngero. Byonna asanga yayogera kyayogera. Ate singa obulungi abasajja abasomye Bayibuli eyo ne babeera nga bagikuguseemu, bennyini abatugamba ensobi eziri mu Bayibuli, be batugamba histori wa Bayibuli nti talina mutwe na waggulu, be batulaga nti chapter gundi ne gundi eyo ebimu bituufu ebimu si bituufu, be batulaga nti eno chapter teyayogerwako, eno chapter yabeera nga eyogerwako, naye era nga mulimu bingi ebifu. Ekyokulabako omusajja ayitibwa John Banton, abeera nga yali musajja nga musomesa nga lecturer mulambirira University ya Oxford. Yali yagogoka mu Bayibuli ne scriptures zaayo oba n'ebiwandiiko ebirala ebyabasajja abo abeeza eddiini bwezityo. Tusaba Allah abeere nga atutaasa, abeera nga atulaga nti paaki ezimu mu eyo Bayibuli naddala
ezo ezasooka nga Genesis n'endala ezasooka, agamba nti byonna byonna tebirina mutwe n'amagulu. Naye ng'ayogera ebyo naye akyagikiririzaamu nti ntuufu yava wa Katonda. Atugamba nti ebyo byonna byonna tebirina mutwe n'amagulu. Naye byabeera agamba nti paaki ezimu simanga Samwero, paaki ezimu nga olaba Ezra, paaki ezimu nga Nehemiya, batulaga nti ezo mulimu events ezimu nga zogera ku basajja Apashiyani n'abasajja abaali beetoolodde awo, kwegamba nga zo zoogera ku abo, nga kiraga nti zaaveeyo, kubanga era obeera ng'olabye ebyafaayo bya Bayibuli kigambibwa nti yava mu bitundu byeyo, teyava mu Africa. Ate nga mwana wattu ekyewuunyisa nti bye bawoza ebirimu byogera ku Africa, naye nga balaga nti yabeera teyava mu Africa nedda. Batulaga nti Jesus yali musajja mu Roma, naye ate yaveeyo mu Persia. Kakati nekibeera nga mu conclusion yamaliriza ebigambo bye ng'atugamba nti Old Testament ndowooza tungayo twayogera nti Bayibuli eyawulwamu emiteeko giri ebiri. Tulina testamenti empya ne testamenti enki ne testamenti enkadde. Kakati eno enkadde gye bayita Old Testament kigambibwa nti eyogera ku byafaayo simanga twatanaba kubeera ng'atonda ensi n'abeera ng'agitonda n'ebyaddirira. Kakati eno empya ne balaga nti eyogera ku kusomesa kwa Yesu, biki byasomesa abantu ne biki. Naye kyenjagaddemu babuuza nti kinene ekitabo kya Katonda era kyaleetebwa mwana we nga ye batugamba. Naye ate mu kitabo ekyo kyennyini babeera nga batulaga nti mu kino eno Old Testament mulimu okulaga nti Yesu era ajja. Kyokka ate nga bagamba ekitabo kyani? Kitabo kya Yesu. Naye ate ne batulaga nti ate ekitabo ekyo ate era kyali kiranga ye nkyakola ki? Kyali kiranga ye nti ajja. Kakati ne tubeera nga tukyali mu kubeera nga tubuzaabuza, tukyabuzibwabuzibwa. Ekyo kitabo kyaliwo nga Yesu tannaba kubeerawo oba kyaliwo nga waali? Kubanga era n'abamu babeera nga batulaga nti ekitabo kino kiviira ddala ku mulembe nga Davidi ng'amaze okubeera ng'akuba Goliyaasi, sima Goliyaasi n'abeera nga biki ebyafaayo nga ebiki tubimanyi bulungi. Kakati nga balaga nti ate kyavaawo, kitegeeza nga boogera ku Daawuda, Nabiyullahi Daawuda alayhi salaam. Naye nga Daawuda tukimanyi ekitabo ekyamuweebwa yali Zabuuri. Zabuuri eya Daawuda singa kale gye baatuma mu Bayibuli, naye Bayibuli ebeera ng'eyogera ku bitabo byonna netulaga nti waliyo Bayibuli, waliyo Injiri, waliwo Zabuuru. Kakati nga balinga nga abagamba nti yabeera ng'ekuŋŋaanya ebitabo ebyo byonna. Kale bwekibeera nga yakuŋŋaanya ebitabo ebyo byonna, lwaki ate twesanga nga ebitabo ebirimu, kubanga kigambibwa nti Bayibuli yabeera ng'ekuŋŋaanya ebitabo eby'enjawulo, lwaki ate mu kubeera nga ekuŋŋaanya ebyo ebitabo eby'enjawulo, lwaki tebabeera nga bakoma ku ebyo ebyabeera nga bisiba okuva ewa Katonda ne tubeera nga tukitegeera nti amunange bineno bibeera nga biva wa Katonda. Babeera nga abebyafaayo batulaga abanoonyereza, batulaga nti Old Testament yabeera nga esuulibwawo oba abantu tebabeera nga bagyagala nnyo era tebabeera nga bagikiririzaamu nnyo, naye nga bakkiriza nti nayo eva wa Katonda. Oba kiraba kyeva wani wa Katonda, nti abantu tebagikiririzaamu nnyo. Ne batulaga nti ate eno empya abantu bagikiririzaamu nnyo era ne bagyagala nnyo era neetunda nnyo, nekibeera nti nga buli maka mulimu Bayibuli, nti buli maka nekituuka mulimu Bayibuli era nebeera nga yakola ssente zaali nnyingi. Abeera nga kigambibwa nti kubanga mwalimu ebintu ebyali birwana Abakristaayo, ekibeera nga kiraga nti abasajja Abakrisitiyani babeera nga bakuŋŋaana, babeera nga bakola Bayibuli nga mulimu ebibawaana, kyekiwakyo balaba nti bafaayo. Kakati bwe kibeera nga munene mulimu ebibaana Abakrisitiyani, kati twebuuza nti ate Abaprotestant bo ebibawaana byebiriwa? Kyeyiza nabo balina ekitabo kyabwe, era ojja kwesanga balina ekitabo kyabwe ku bwabwe, naye ng'era nakyo bakituuma erinnya lya Bayibuli. Ne twebuuza nti ate aba Orthodox bo basoma kitabo ki? Bwe kibeera nga
mweno endagaano empya nga mulimu biwaana baki nga mulimu biwaana banene abakristaayo. Kakati netubeera nga tukyanoonya obujulizi obulaga bayibuli nti yabeeranga ekola ki, yabeeranga eva wa Katonda bukyatubuze, kubanga era osoma ku bitabo ebyenjawulo ng'ekitabo ekigamba nti idaa'i lhaq, okubeera nga amazima ge geeyoleka. Abeera Seeka nga tulaga nti newogenda eri abahawariyuuna, newogenda ku abo abagobera abahawariyuuna, be bayita abahawariyuuna be babali abagoberezi ba Isa alayhi salaamu, agamba nti abo bonna bonna tewaliiwo yali alaze nti yawandiika bayibuli, abula byonna byonna byaliwo oluvannyuma lw'akaseera. Kati ate ne babeera nga bajja ne babeera nga batulaga nti bayibuli omu yabeera nga ewandiikibwa nsima bayibuli, ekibeera nga ekyo si kirungi kubeera nga tugatta Katonda obulimba. Mu paati yaffe eddako tugenda kubeera nga tulaba ebitundu ebiri mu bayibuli, biki ebirimu, zebayita verses ne zebayita chapters, tubeere nga tukakasa nti mu butuufu abasajja baneeno binene ebintu byakolebwa muntu, si kitabo kya Katonda. Era nze nteekawo n'omukono okugamba nti si kitabo kya Katonda, kubanga ekya Katonda temusobola kubeera mu nsobi, ekya Katonda temusobola kubeeramu Katonda ng'alaga nti alina obunafu nga bwe kiwoza nsimanga ne bamunyiga embalakaso, simanga ebyo byonna biraga nti ekitabo ekyo tekiva wa Katonda. Tugeze nga yegwe awandiise ekitabo kyo oyinza okuteeka mu nkyawo n'ensumagira nga mpandiika ekitabo nebeera nga ndi w'amalusu, tekisoboka. Kakati osobola kugamba nti ekitabo kinene kyava wa Katonda ng'ate Katonda nga kakkanyizibwa, tekisoboka. Era tusaba Allah era nga atuwa okubeera tubitegeera bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.